amazima ga Katonda mu ggulu abayimbi be Uganda bonna abasinga mwetunda abayimbi be Uganda abakazi 90% bamalaya ati bengendo okwogera byange bya bajjo si bya ready yeno si bya kwezi bigambo bya bajjo mbadde mu ndongo mu emitwalo 10 emyaka 15 najiyingira 210 naligisalinga bajjo bi events 214 jibe emyaka 10 nga kampani yange naligisalinga ewo musolo kyenasanga mu ndongo buli muyimbi abeera buli muyimbi gola be yekuba make up nga mukazi mu Uganda yetonda bajjo kawe mu kemisera oli mu kusasula bikola by'owamala yabyozokola ku basajja kwezi wegenderezanga nnyo omuntu omwavu Katonda aba musasuza bibi byazakola banne aluna mu biru ya kyawa kemisera kankuwe bwino aluna mu biru ya kyawa kemisera nadukire wa Mary Bata namusuza emyaka 2 kemisera jasasula Mary Bata mobira musajja ngoraki kataka kusasula ngatakuse n'omutwe zane umzero Mary Bata yagenda mu depression nakaba amaziga lwa muntu kuyayamba nga bawa mugabe talina wakusula mwenye mutijatija tebagala mazima kituufu zibaputa malawudi mutijatija nnyo ogalese omuwala yakabya Mary Bata amaziga ngabye kabaka akakafere kumbe Katonda wa Isiraeli abe akataona yali abunya Mary Bata kisirani kya kasajja naye kemisero mutima gwe yalagalwe Mary Bata gwa butemu gwa butujju tekisima Katonda akisasula nako je kirimu zasula kisasira ninga kirungi kaka tuza kusasira ngaba bitu bya kirungi ba kigero kiyoba kirungi tangabe bya kisimu omuntu akusuzize emyaka 2 ate musasude ku babawe kati watemba omusajja yalina future kitegeza kemisera yase future Mary Bata era Katonda Mary Bata yalaze omutima ogw'obulokole oyo mwana Mary Bata agenda funa emikisa bwabanga yayambi omuntu yamubira omusajja wali yamuwonya mufere kwake misera yamubamba nyo musajja ategeera mate mwagala mazima mondo nye kwangale kutagira mazima nga mwe wana bwana bobo mubambi ze sabu saside nze anjagala bwenjagala nze ndi marawudi nagambye nalakibonabona nale Katonda wa Isiraeli asasula ali mu musasula tati yakikola Mary Bata kyamenye omutima ne kinnuma bawa aluna muludi yasobola muyamba bolukaga tebasobola muyamba Mary Bata nawa Mary Bata bwe namusuza yamwina muno omwana namusuza nakiyamba nepede kutuse papa yenda nakiyamba nekibabu bimusajja tomongera akulage byawandise ku papulo bipandise nibyo bwawula kyekugamba bwomanye omuntu okumuyamba nga ofaanana bubi ali n'omubbira omusajja abakazi mwekube mitima yagatta ebisiranyi by'obwenzi nabigalako n'ebikolimo by'okubba omusajja wa munne Katonda namugamba manyi tulina Katonda ali waggulu n'atijja n'akasajja Mary Bata n'akogga Mary Bata n'ayiika ekibuto Mary Bata n'ayiika omugongo Mary Bata n'akaddiwa ng'akaba amaziga gakuyamba nze kwezi mugamba mpogana n'empoganira ku mazima ate ze njogera ekindi ku mutima nze saalumiddwa ng'afunye ebizibu nagambe Katonda wa Isiraeli asasula bwatu bwasasula ebikazi bimalaye ebibye byine emitima emibi kwezi oboti omusajja w'omuntu yakoze emyaka ebiri ate abanyi babba ate n'abasajja babba osobola kubba omusajja wa muno ng'olinga bufunana nti wamponye ennaku ya Aruna kankutwaliremu omusajja sawa kyayogeraga kiddoola omusajja yeetegerera osobola okikola best friend wo nga temubafunye ebizibu yeyakuyambye bajjo ng'onyiize nnyo nga temuyafunye ebizibu kyakubidde Mary Bata ate gwe kyabbira omusajja Mary Bata nakola ati oyo mwana nakkiriza nti wali abantu abalina Katonda kubanga nza kusituukawo kyamubbira omusajja gufunye ebizibu ate Mary Bata kyekibonaabona omuyamba ambiraze mwamuyambi gwate Mary Bata kuno bakubbako omusajja totukabirira yafuna obulala bwe bakubbako omusajja golina owokubiri ekyo kikazi nekimubba totukabirira nze saagala kwezi muntu asasula muntu amuyisa bulungi bubi abina Uganda tebisiima kyovulanga bivuma Besigye yabibeerawo n'abiyamba Ssebaggala n'abiyamba Ssemoge n'abiyamba Kyagulanyi abiyambye bajja abiyambe bivuma kati omanyi lwaki bina Uganda bibonaabona biringako emisera biringako emisera ababiyamba bebivuma kati zo ngamba bino ebintu byo bizolo omwana yamusuza emyaka 2 nga bawa mumye ne Nazareti Aruna n'amusasula kumubbira musajja kwezi nsaazo sobola kusanga mwana wo ne mukwana obonkoze bubi sikukola bubi obonkoze bubi bamu amagezi omwana omutwala nga mwana wange
Tira mukiriyo bonkoze bubi. Sola kusanga mwana wa Kyagulanyi ne mukwano bo wa Bitex. Kituufu. Obo wa Balamu obo wa Mayinja. Bana obo wa Misaki. Baba bana bo. Sola kusanga mwana wa Kamiloni ne mukwana. Ne ono waliwo muyimbi muyigozi yakwana mwana wa Fred Maiso. Na musanga akwana mwana wo mugenzi Fred Maiso. No mukolo otya. Ne mugagwe musajja gwe bamu amagezo yo muwalawo. Nalinga na mwabya. Na nkubira. Choka kana abantu batayina kalicha. Abantu batayina magezi. Abantu batayina mukwano. Mufuna ebizibu nga kemisera. Katolia ya kwa Maiso. Wamugwikiriza na mugwikiriza nga bafuluma nako kalenda. Katonda wange. Ne muri nyina mudibi yaragenda ku hoteli ya Mayinja eri kwa Roma. No mugamba tiki. Kokale mugamba gwengenda bakulina bifana. Wandi batomedde. Ate musajja mukulu. Gosobola okuba ku mwana wa Maiso nga wali mu Igozi. Kibinyo. Tulina okuba mu nekati kati kemisera Mary Bato kuyamba na kujja mu buzigo buli wali mu nakusuza emyaka 2 n'omubiro omusajja wali ofaaki. Goboti omusajja wa munako yambye. Gosobola kikola ekyo kwezi. Abakazi bonna bosanga babona mu Katonda mu ggulu babi. Abana kubosanga basindika ekigali babi. Buli mwavu mubi. Omwavu yageya agamba jeyo ka vitisi kali ku kigali asindika ali ku boda. Yes. Kwezi jeyo akapatoka kogenda. Chuka masiki ni muzi. Abosanga bakuba abantu ebicupa babi. Kati nkusuzo sasude kakati kuchafunye ebizibu era kyakubidde Mary Bato. Gwe kyabira omusajja. Omusajja yakiri emyanya bikazi bigwanya amatu. Waliwo muyimbi yetunda dola emitwalo 2. Buli ruutu. Naye aguza basemwayi. Na ba government ya Museveni. Ompulira bulungi kugamba. Kati yabadde akuliza musajja omulala amasasi. Bwezi mukatonda muggulu mwabanda bakubusoga Royal FM obwenzi buleta ebisirani. Webuuze mwanda ba ku radio malaya kye yetunda omugagga. Gendo nonyo mukazi wa muyitanga dancers. Poshi kabalagala. Mpuliza bamalaya bonna abetuzi ba Miss Uganda tebali bulungi. Katonda yalina ensonga yaki yakweka enkudi ne batagiraba.